etaano eyo bakusasula ovume Kyagulanyi. Navuma Bobi Wine era NKYEJUSA ne South Kakati. Navuma Bobi Wine. That's the stupid mistake you are doing because you come blame wange. Amata tu agawe ndongo maufu nnyo n'amatatu g'ebyobufuzi. Federation just kuwuddisa. Federation bagitekawo kuwuddisa. Federation bagitekawo kulya nsimbi. Abavuma Bobi Wine basasulwa. Basasulwa. Bali ku musaala. Bade ku musaala kyeka bagutandisa okubajjako. Okuteekako miliyoni ebyo. 5. Naye otwalako 25. Otwalako 25. Nkwaniriza webale nnyo webalire ddala olyotya muganda wange gyosinza okubanga ate otulaba nze Big Bro Jamal Nakaseke kansubenti oli bulungi omwaka tubuzaayo ssaawa nnaku okugumalako inshallah bintu bijja tambula bulungi nnyo mu maaso gange olwaleero ndi ne DJ Jacob Omutuuze ffe tumanye eri naye side eno ate ku side yange y'ebyobufuzi chairman LC3 Bunamwaya division naye nga tugenda nyumyamu kubanga bibadde bingi ebiyise bibadde mu mwaka mbadde simufunangamu naye olwaleero nfunye omukisa ne muleeta naddala ng'omwaka guggwako kyova olaba nti be bamu ku basajja ayina ebintu bibiri byalimu music industry agitegeera bulungi nnyo entertainment yonna ate ne ku side ey'ebyobufuzi nabyo yabiyingira nti naffe twabiyingira naye n'otusookayo n'okasuka esifumu ne likoonamu eri Kampala eno otegendeza ennyanja ekutomera n'okumakinga sure nti n'ennyanja otengejja ku butengejo maba baku advisinga tugwa mu mazzi tokkiriza tolwana n'amazzi because what lwana n'amazzi amazzi gakusinga gayinza n'okukera mu ky'okuttira n'omuntu azza okuyamba gayinza omutwalira so ennyanja olina okubanga obalansingira ku mazzi obanga okimalako bulungi kyamanisa bubuuze ku bannayuganda balamisiza bannayuganda kansonti mulyoke amanye bampise DJ Jacob Omutuuze ageeka kugezibwa Jacob meya we Bunamwaya division wane Bunamwaya gye tusinzidde kansonti buli kimu kibikirya era aido saluti omwaka guli gutya gutambudde gutya sofa mubaddemu okusomozebwa kungi bayithayo gwe mwaka ndowooza gwensiza olabamu abantu bannabitone bwe bagendedde okusinga abooli awo mwe muli ne bloga mulimu bannaddiini mukagamba gubadde gutambula bwe naye gubadde guggwako wakati mwami Sali Bebe Cool n'akola tondeka ekiwaatule awo atera ng'okikola 26 naye ekyalo kyabadde kyanjawulo wabula nyina kye neetegereza nga ntudde bwe nga naye ate bano abayimbi nga balinga abeegasse bonna nga balina sayiri gye basoomooza simanyi ndabayo gwe byolaba ye ebintu manyi abayimbi ba lubatu kikyotegeeza abayimbi ba lubatu abayimbi si bategeera bannayuganda abayimbi boogera emitima gy'abannayuganda kiki giyitamu boogera ennaku y'abannayuganda kiki bayitamu naye ba lubatu nti omuntu w'olubatu tasaakirwa kusinga omuntu ayina bannayuganda mu ngalo ze 5 lwakubanga politics n'okuyimba bonna baweereza muntu ogwo common people yakeera ku makya kusasula 15 omutwalo 7 ogenda mu kivvulu naye omuntu oyo akyawa kyamanterezemu ku muzindaalo omuntu oyo akyawa ate omuntu oyo yeerabira mangu ate omuntu oyo abeera n'obusungu ono owa bulijjo owa wansi gwe balwanira bonna but end of the day nti ne baneegatta batya ne banaakola biki unite is good but end of the day togisubira mu music industry ya Uganda the music industry ya Uganda baagizimba ku musingi ogw'obutabeera kimu abasookawo bootegeeza baagizimba ku musingi ogw'obutabeera kimu era tekijja kelema kya kusoboka kubeera kimu nga beegasse because okera ku makyo g'oli muyimbi n'okuba media n'okuba bannabyabufuzi n'okuba biki twakitegeeza tojja kubeera mu bbanga awo ng'otaayaya butaayaya abayimbi ne banayinayitinga battiwe bati nga tebali ku common goal common cause unite yabajja kubeera nga efa abayimbi banaakeera ku makyo okuyinayitinga olwo because of sente zigera okuva mu gavumenti ziweebwe kijja kuba kitegeeza nti nno omuntu wape wa wansi ajja kutandika okubalengeza
kyova nti Kyagulanyi esaawa zino kyali mukozesa kubalabisa sente ze bagenda bakomacho okubanga bagenda kufuna mu gavumenti azirabise azikube ekitegeeza kino ekintu tebali ku kituufu si kya copyright kya kufuna bufunyi sente tekiri about copyright because omuntu ayagala copyright omuntu ayagala copyright chairman asa kuyitira mu sako omuntu ayagala copyright ezo billion 13 zagenda obbawa zikola ebintu bingi nnyo ebitereeza industry yaffe ekisokera ddala nti abantu basinga okufuna mu kintu kino bali mu gavumenti abantu asinga okufuna mu kintu kino baalwana mu nsiko ne bajja mu kintu kino kati batayiza buli wamu awaleetera omunauganda okufunawo eddembe nti esaawa zino ebintu ebibadde bireetera omunauganda oba tafokasinga nnyo ku byobufuzi kyekintu ekiyitibwa music mupiira drama ogenda okulaba nti mu mupiira bagendayo ne gufa banyiri bannabyabufuzi bagenda mu drama n'afa theatre ziwulira baazitunda ne bakeera ku matino bajja mu industry ey'okuyimba ate industry y'okuyimba yo baagisanga ng'abayimbi abasinga obungi si babugumyeko balabira kumpi tebalabira wala nti bw'obanga okedde ku makya n'otunula oluyimba lumu payo oluyimba lumu olw'amaanyi mu mwaka guno muyimbi vabale nogaa tuyimba bwe luti nga ggwe abadde mu media nti oluyimba lumu nga ggwe olw'amaanyi kuggwe essaawa zino ebiseera ebyo otuna video yayo eyinza okugwera 6 ku 7 odo yaayo yakakadde nga kamu promotion yaayo oluyimba olwo lutambuza ku radio ku TV liyinza okugwera 5 awo twogeredde mu millions nga 15 million 15 ogeragenda okwata billions 13 ziteeke mu kisako y'abayimbi muyimu industry tuyingizayo abayimbi ng'emitwalo 4 oba 5 giwera kati emitwalo 4 oba 5 ng'abayimbi abanene bakozesa million nga 15 okupromotinga oluyimba lumu weebuuze mu sako omuyimbi ajja kubajjayo sente mmeka niwajjayo million 10 ezo video ziri mmeka ziringa nga video 5 oba 6 kati million 10 video 6 ezimu zigaana okugaana kukola ne wayitawo lumu n'oluusi n'obutayitirako dda zonna ne zigaana flat by the end of the day nti alina ebbanja lyazze mu sako ey'abayimbi kati anaayogerera atya abantu ba wansi anaaba representinga ate endowooza zaabwe mu nnyimba mu lyrics ng'ate gye bujja mu maaso awo bagenda kutandika okukwata lyrics z'abayimbi ng'okuyimba ekintu ekiri against government ng'ekiri Tanzania okuyimba ekintu eky'obuwemu ng'ekiri Tanzania nga government yekicontrollinga by the way awo kiba kireese okuba nti emirimu gijja kuba nga gyeyokedde nti sekita eyo ogitereeza erimu emirimu mingi nnyo abantu bannayuganda batalina mirimu gye bayinza okukola tugeze kubamu akafaananyi nga waliyo omuntu amotalinga ennyimba ezikubibwa ku radio waliwo omuntu agabanyamu sente nga olaba YouTube nti YouTube otekayo oluyimba lwo bakulaga nti waliwo omuntu aluwulidde afunyemu $0.5 kati ku radio kyewa ekitu ekyandibadde nti ebyuma ebimotalinga ennyimba ezikubibwa ku radio ku TV yonna mu Uganda byandibadde biri under ministry oba byandibadde biri under akakiiko akatwala copyright ya Uganda akadistributingamu royalties z'abayimbi ekiriwo kiri wali mu gundi wono UPRS omubulira makini zikiza okozesa ng'ogaba sente tasobola kunyonyola yagamba oyo Edikenzo yetaga million 6 oli gundi ageraageranya okusinziira ku maanyi g'omuyimbi nosanga omwana nga Agin Skin akubye ennyimba ze ku online nga zitunda ng'afunye emitwalo 2 oba 10 you understand so ebintu by'ogamba nti balwanirira Uganda ey'enkya mu music ebeere nga nnungi si bibaliko Jacob federation ekitegeeza nfu totale olinga gikubamu ebituli nti teyina makulu essaawa zino federation just kuwuddisa federation bagiteekawo kuwuddisa federation bagiteekawo kulya nsimbi federation bagiteekawo akola propaganda federation bagiteekawo kati ninyo kyamaanyi federation kyekibiina ekizze nti tulaba mulimu abayimbi ab'amaanyi one abakyegasseeko era abakikkiririzaamu nti kitegeeza ate abayimbi abo bo bennyini bawuddisa common people common person oba just balinga bo bennyini akakundi akatono kajjeko kuba n'emitwalo alina gy'ogambye nti basigala abayimbi nga 50 oba 10 nakyemalira mugezi nakyemalira atunya nnyo awantu awali omuyaga gw'abantu ensonga ki Bobi Wine w'amaanyi Bobi Wine akoze ebintu bingi nnyo ebisasamaza okugula amaaso g'abantu n'abantu bangi nnyo abajoyininze ebyobufuzi
abatali suppose kubeera mu byobufuzi not because babyagala because bagala kutuukiriza Uganda empya Kyagulanyi gyali mu kutunda gyali mu promotinga naye ekisinga okuluma nti Uganda empya gyetwogerako kati egenda okujja Uganda empya egenda kubeera mu busosoze bungi nti politician ajja sente mu government omuyimbi ajja sente mu government politician akuba omuyimbi n'omuyimbi n'akuba politician kati kwegamba ne bafuula bannayuganda bonna abasirusiru omuyimbi afudde omunnayuganda omusirusiru politician afudde omunnayuganda muki omusirusiru but end of the day bonna bakolera muntu omu ajja mu bivvulu muntu omu agenda obbawo akalulu but end of the day omugezi akolaki yawangula kyova nti ojja kulaba entalo zino nnyingi nnyo ng'emyaka wegigenda paka tunatukooma okulwana nti gavumenti yannakyemalira teyagala muntu kudda okufokasinga ku ntebe yaayo eyagala muntu kudda gavumenti erina bwekifunamu yes kyova nti bajja kukulaga love story ku makya nga tebafuddeeyo kubanga ensi erimu omusingi gw'amateeka tosobola kukkiriza muntu kubeera ku tiktok nga balesbian nga yayisiza etteeka ly'ebisiyaga tosobola kukeera amakya kukkiriza muntu kusindika bwerere we nasigala nga ataayaaya naye bagireka ensi nebeera nga ofokasinga ku ekyo kyebaagala ofokasingeko ebyamakulu nga biyita nga bigenda obeera okuwulira nti no wali etteeka erijjayo okujja nga omwana w'emyaka 13 bamukuba empiso ey'okugaana okuzaala eyoba ekizaala ggumba banenotadde nga n'otunabunoga nti kati omwana w'emyaka 13 bamukuba empiso y'ekizaala ggumba kiba kitegeeza oba omuwaddeyo ensi abasajja batandika omukozesa because omugemi obutaddamu kukola ki obutaddamu kuzaala obutakufuna lubuto kiba kitegeeza nti no ensi eno badikiteeta bo bakozesa ekintu ekyo okuyambako emyaka gyabwe gy'okubeera mu bufuzi. Jacob, ekintu kya corporate okiganya ogambye federation teri all about corporate. Senga badde corporate senga tebawa buli lwakubiri mutwalo gumu ogwa dola gwaki baba buli lwakubiri mutwalo gumu ogwa dola ze milioni za 3.6 buli lwakubiri bagenda wano emutundu oba milioni za 3.7 ezo sente ziragawa esente zigenda sound performance z'aba ezo sente ani azisasula mchaba sali musali alisasula ate kyewunyisa Kenzo ja reporting wa sali musali ne Sindi ja reporting kuuma kitegeeza ki for them bajja divide and rule but basiruwaze bekube otule wali olabe obunafu bwabwe obakozesa obaweninga kyekiri no batunya mu politics nga politician akuba muyimbi yego oli wa government nga ya aisawo bintu bye kyokka bonna bagala ki bana Uganda yencha eyagala bana Uganda omuyimbi ogenda mu bivulu bayagala bana Uganda end of the day ndio bana Uganda bambi bamujjukira mukozesa bukozesa bamujjukira mukozesa genda mu bivulu bamujjukira mukozesa genda kulonda naye ate wakati omuntu ayagala okukera mu kyokola industry ya Uganda omuyimbi owencha agiriemu ye muntu asoko kufokasinga industry ya Nigeria yakola etya bwe yakola bweti tukoze tutya industry ya Nigeria obegera kuyamba omuyimbi emiyambe etya wetuddako emabega olimbo lukyasinza okubeera olw'ebbeeyi mu Uganda video ekyasinza okubeera ebbeeyi olimbo lukyasinza okubeera olw'ebbeeyi baleta tubonga naawe abaka miliyoni tubonga naawe lwayimbi abayimbi bangi olimbo olwafulumizaako billioni ziringa nga 20 project emu bagabana buli muyimbi eyalimu oba wamala okukatola oluyimbo ne bagamba tubataleddeko sente muzeewole abamu ne bagamba nindako ogambye kya tubataleddeko sente muzeewole nga okusayininga wali ng'omusaala gwo naye ogwewoze abasinga obungi abayimba tebajjayo sente because bati ekintu ekiyitibwa ebbanja omuyimbi ekisinza okusuula abayimbi be Uganda bamukulu Sebatta mabanja ekisinza okuleetera kubanga mukulu Sebatta tasobola kuyiya luyimba mabanja ennyimba zazitunze buli nnyumba yonna muno bunamwatu alinawo ennyumba ya Sebatta awo yatundirwa babanja kati emiji gyegigenda okujja emiji era ennyumba yali walingo yambuka wakakanaka nakasoma era waliwo essomero kati emiji gyegigenda okujja egyenkya nga miyimbi ogiyigirize okeera ku makya okwewola si creatinga just okwewola ogiteeke mu busibe omanya America yemu ku nsi ekyakusinza okuwa luxury life but end of the day ng'oli mu busibe ebintu by'okwejalabya ogenda okukola wooti ng'emyaka 50 ata gakuyiseeko kyokoli muna Uganda ogukula wati nga ekkato olina kyokozeewo twagala kudda waka oli mu bupangisa wafuna mortgage wafuna emmotoka ya bbanja n'obeera ng'oli awo n'ogamba nze kanfiire eno
we nafa bajja kunkwata banteeke mu nenge ekati bazizizaayo because enka tulina kyokozeewo watambulira mu bulamu bw'otaliimu essaawa zino music industry wa Uganda bagitambuza mu bulamu bwetanakera makya kubeeramu because sekita yonna ng'oyagala gitereeza osooka gitandikira wansi si gitandikira eri waggulu. Jacob kati ninyo emiliyoni zizina 36 esente ezo eziweebwa abayimbi buli lwakubiri we bagenda emutundwe tezisobola kubaako ngeri ki gye zistoping alaga nti kati tukolemu bwekiti ne bwekiti okumala emyezi 5 tezisobola because waliwo weyingira politics otegeera ebintu bingi waliwo abantu abamu bali visible bootalabako ng'omuntu naye nga abantu abo basalawo balina amaanyi abantu abo babeera mu corridor of power ne bawulira esente zigenda okufuluma ne bazichannelinga ne baziteeka mu bintu byabwe. Kwe tuddako mu covid baata billions of money zigenda ba promoter ne promoter omu ng'ayina accounts nga 10 ez'Abaganda mukazi we baani bonna ne baziteekako sente bale bajjayo sente abeera mu code of power ne batwalako ezaabwe ne bapromoter ne bawaako obusamambiro. You understand? Abantu abo b'amaanyi ate abantu be bakipingidde Museveni mu ntebe nti Museveni mulimu ebintu byajjakira kumakya kulaba bali abali invisible b'otamanyi bw'olekedde ku makya n'otunula ku luguudo n'otulya mu kyalo ogenda omusajja ataddewo petrol station ogane omusajja ono sente azijjawo ayinza tukuteekera petrol station ewantu eno within a short period of time n'ogenda okola oluguudo balukoze oluguudo balukola ogakola ntankulakula ntandika okujja noga omusajja bannaye omusajja oyo yabala musajja kumba oyo omusajja ali mu gavumenti be batalabika amanyi kiki ekiddako kya mu maaso. Bantu bangi nnyo babagula eyo koyima nga bategedde baliyo amafuta ne babagula nga tebanategeera bagala okujjuka nti sente eddaka lye batunze ku sente entono wansi waliyo amafuta nga bali baoningadde ettaka. So Uganda omugezi yali ekyomusiru omusiru n'asirwa lyeddala because abagezi batuzanyira nnyo ku mitwe batukeera ku matenda tulaga ekibi ekiri mu gavumenti ate eno ne beeyisitawo nga bazze okukeera mu kyokuyamba omuntu wa bulijjo kumbe ibo baigaggawaza Uganda yafu Big Brother Uganda tewerabye banafa ba Century Property Real Estates Uganda Limited baga balina plot emitwala 5 mpaka ku millions 10 so genda yo bali ku buli luguudo luyingira ekibuga Kampala ate nga ba Victoria School of Beauty and Hospitality Management bali natete bali mu kuregistaringa baana P7 senior 4 senior 6 genda wo osobola okubalaba Ham Connect batwala baana bweru basangibwa wa bakuli wali bokirira wansi bova ku bitaala offices zaabwe zisangibwawo. Top Care Restaurant bali ku kizimbe kya Makanga ku Masaka Road we bali nyondi ne chairman Bunamwaya of course Bunamwaya division bili abiri mugumu ye gwa mugendera bulungi tegulinga kali esuro we nakasekete gwangendera bulungi era 7 ndi maziga naye Katonda ja kunsasira bili abiri mu mukaga akalo nakawangula naye tebannangirira ne nguma ne nsirika ne balangirira mu mulala Jacobo njagala tusokotirizima guwa wangula mukalu nibalangira mulala umanyisha ali wange ngamba nali wakuna nabiwulira nibangamba nali wakusatu nibanangirira nibangamba nali okitegera nti mu politics ekimu ku bintu oyina kye wategeeramu ekyaleeta ekyo kati kalinze bwe nzija ne nkugamba nti nawangula ne balangirira yasemba yate yali asembi gwe balangirira kati gwotegeera ki bwe manzize kuba zina ina kadi ya NOP yes era nempangula naye gwotegeera ki omuntu bwakugamba bwatyo ekyokerera kintegeera kikino nti omuntu gwali wesimbyeko naye yali mugezi okukusinga because they say politics is a dirty game once you become a politician you also become dirty. Let me just try to face it on my side. Wenajja mu kalulu bambala ng'omuntu ataliiwo nengena mukamifuka NOP kyagula inatoa order bampe kadi kati wajja waawo ekibinja kibaita DP block wabaawo ba block awo DP block yes okudda mu NOP abaava mu DP ne basala waliwa DP waliwa natural nga tolina kibiina nze nali sina kibiina nange sayina kibiina ekibiina kyange kyasogedde kyali kya NOP kati DP block yajja n'amateeka gaayo geyagala okujoininga mu kibiina Kyagulanyi batwa order twagala kadi wetu ino makinde Ssaabagabo kati mbandi awo omusajja manye kadi nyifunye mbana omusajja wai kadi ate bagiwadde omuvubuka ali awo omuvubuka nankubira n'essimu ngamba
ngo bino badde biyita bya ndongo so tubya bufuzi so tubya bufuzi sebo si ndongo amatatu agawe ndongo maufu nnyo n'amatatu g'ebyobufuzi ningamba wacha akubye kadi agirine mulimu 5 nambivudde kusigala kuddamu kwesimbawo naye we yakuba essimu nga nnyomerera nga mmanyiira nga nvuluga nagamba ono omusajja tamanyi wa gye nvudde okutuuka okubeera nze Jacobo nenkwata sirina nengenda ku mutasa nenkubusa posta nenkubusa bbana nenziteekayo nemanya nzija ku independent era wajja toyina kibiina. Yes, nzija ku independent ate nina okumakinga sure nti akalulu nkaliyo nanoonya akalulu nakogga natambula naye Katonda mwebaza nalondera zana polling station gye nalonderako nagiwangula. Omanyi ng'oli independent ng'oli ku Nuupu ng'oli ku Ambuleera mu kibuga n'obeera asooka wa Nuupu nabeera wookubiri. Omanyi kitegeeza nga tolina kibiina nti wano DP yali y'amaanyi mu Makindye Ssaabagabo nti DP owa DP n'afuna 00 nga gotofuna omulekera kaadi ye n'ogenda ku ssaawa negenda ku ssaawa nenoonya akalulu nakogga banvuma bayogera simanyi Janet Museveni simanyi nakwanda omwana Museveni yamufunisa olubu simanyi salimu nawulira ebigambo byesitawulirangako naye naye nsijukira edda bwe twali abato batugamba Museveni afuuka kakadde ninga nekyali ono omwana njagala Katonda nnyambe mukwateko mu ngalo mpulire ddala ddala kyali ono storage olunaku nakwata Museveni wetu mu ngalo ina okula ekyali ng'ali nnomo nagamba ebibuuzo by'oŋŋambye ombuzizza kubanga namugamba mwego kyali gwe omwana olaba bonaga ntitwandi badde tukulinako buzibu naye ekigo kiri nti tutuplaningidde nga ffe Bannayuganda. Wamusangawa twali eyo batuyita bannamawulire twali bangi twali tuweza abantu nga oba 3 yalina gundi yali agala okukola naye simanyi wajje yafa kati ne bayita bannamawulire ab'amaanyi nange mwenakale nafunye akasimu ne bampa neŋŋenda wenagenda watuka question nempaniko omukono naye banekitogera kunnuma wamubuuza ki muga His Excellency Jebala Kotanga nga Akali, who are you? I'm called Jacob. Jacob from where? Why Jacob? Okay, I'm called Jacob Akugiziwe, but my stage name or people know me as DJ Jacob OMUTUUZE. I'm a media personality. I work on a radio. I do work with national media. That is Monitor as a radio presenter, Dembe FM. So mukama fit twakwagala nnyo nga Bannayuganda. But kitwetedde okukyakira ekintu ekyo kimu twatubala temusijja kubeerayo wabala ekiko ekyo kimu kyokka ky'Abanyankole nga bwomubuuza bwotyo bye nkugamba bino omanyi kisaganya okulimba wabala ekika kimu ky'Abanyankole emubuuza gwe tekikuluma nnyo okkeera ku makyo kugenda yonna mu sekita ezitwala Uganda nga temuliimu muntu wakabira ndanga olamamu Banyankole beereere kale yetuveeyo abavubuka tebalina mirimu osenga omanyi ekiri ku ntebe ewaawo abaana bagenda bawala buli nnaku abasuga 10 bagenda bafuluma eggwanga bannyinaffe bangi bafiiridde buwala bweyo teri muntu asobola balwanira Uganda tetulina mirimu tetulina kubaddeko na buzibu naku kitebe kyekyo kyotuddeko tetukulinako buzibu naye obuzibu li nti tewakeera ku makya kutupulaningira yasooka nantunya wati nayogera ebigambo bingi nyina asooka asirika omanyi watandika omukuba point atandika okuwaca okay shut up ayogera ebigambo ebitu nabalaga nti oyo ekimuluma mukimanyi bwavu president nga bwagamba mumumpere $95 abantu bakubemunda $95 ningamba for what reason nangamba ezikumpezeza because oyina guts okusinga banno okuyimira mu maaso gange okwogera ebigambo byogedde ningamba thank you netugwa ngenda okwota ensonda yetu musajja nangamba omanyi kati $95 genda kutwalako 5 nantu yagera kutambula mazireke ngo $95 nga batakumpako millioni ezo bebali bantu nagambe abagala mu code of power by invisible botalaba ndi Museveni ayimidde mu public naga babawe nadde eno nakusokola ekinana nga kiragawa simanyi nabaga mumanyi nazana nga sisubirawo sente nazana okwogera byenjagala mbimaze sene muzireke nziramu okera kumacyo kufuna essimu okuva mu State House olunaku wonna keera ku makyo kwambalira abantu abali bavuma omwana wange ku social media nakwata nengenda ku live nembera ku live banga yeriko emitwalo abantu emitwalo 4 nga that is a stupid mistake gye nali nkoze ku bulamu bwange
okuvuma omuntu gwenkuze naye mu bintu ebiyitibwa bya media mu ndongo. Navuma Bobi Wine era nkejjusa ne saza kakati. Munavuma Bobi Wine enkera ku makya. Ni bankubira essimu. Nanga tuga kuteka ku bantu bagenda okuvuma Bobi Wine. Oyagala sente mmeka? Ngamba njagala sente. Abavuma Bobi Wine basasulwa. Bali ku musaala. Bade ku musaala teka bagutanisa okubajjako. Nasoka ne newingamu ne ngamba Bobi Wine Jacob Mutuuze. Sente bakwade wasaka naloza kusene zonzo saba. Ne mugamba sente mmeka? Mugamba kumpa sente mmeka? Nasoka ndo tukakuwa milioni 10. Ne mugamba milioni 10. Mvume Bobi Wine. Ngala nikende kumachene kukola ke kivulu. Nenfuna milioni 7. Nga milioni 10 ezitengula meme yange. Nambuzo yagala sente mmeka? Nsuka muganga ngina kuddira kazuke ne wolemu obudde kasi namba njifunye najja kesimu. Mba ndi akuita mani nankubira essimu. Ani? Hilda man. Ngamba principal akunonya. Nga principal ki? Bobi akunonya. Ngamba anjaga zaaki. Bine bigena maso badda biraba. Agala kukubira essimu. Kati we yakuba essimu nenjikwata nenji recording. Aga blood ke kiriwo ndaba wanyose blood ntongera. Nakala baako. Utayogera mu recording. Embera ne deboze. Olina damu nankubira essimu nagamba Jacob omanyi ebyamazima. Ngina kutyako milioni ebyo. Bitano. Aye, twalako 25. Twalako 25. Oyo yakubye essimu. Ebitano ebyo bakusasula ovume Kyagulanyi. Ngamba Jacob 25 ngina kufanyiza okufanga sibikutina ku mundu gumu. Naye atelegase yange. Yabaddemu omusajja gweta Bobi Wine. Jacob ekintu ekyo wakirowoozaako deyande awo wenyini. Katonda yampa omwoyo gw'okutegeera. Katonda yampa ekintu ekiyitibwa emizi mu mutima. Nemba nga sinade n'ekikumi essente tezimazaamu. Omugagga yakeera ku makya okunnyamba mu bulamu wange ndi ku street. Bamuyita Patrick Bitapule. Omulala bamuyita Charles Mbindi. Abasajja bansomesa ekintu ekiyitibwa ssente kyeki. Disenda gwe gumu ku muzimu bw'ogwemanyiza gutuuka ekiseera gukuwamba n'entegeerayo n'endabikayo y'ebintu. Wawulira milioni 25 woloza ssente nnyingi n'ezikwate zikubeere wano taniko kujjako kakadde. Katonda nchi amani tuddeyo wali ebibi omusajja omugamba ebitaano ebyo ogambira kanziremu kubire byamala naye nga Bobi Wine amaze okukubira. Yes njina ne tuyesa nga tugenda kugenda ku State House ya Lwakutaano nkime sente sayininge ne kuba ebifaananyi ne mu process eyo ekintu kyansi kino ekingaba posting esimu ya Bobi Wine. Naye kati nnyo twali tumaze okulonda akaseera ako kubanga tunaba nga naye kugenda kuwokesa tebirina bwongo bwange tonafuna na kirowoozo kyesimbawo. Sinafuna kirowoozo na kuke mbira ngenda bikubu yakinafuna nakinesimbawo. So ninkera ku makya nkwata ekifaananyi kyange ndi ne Bobi Wine mu studio nalowooza ebintu bingi nagamba watya omusajja ono ng'akedda ku makya ng'afuuse president. Nali mukozesezaako nga promoter yanyimbirako ku kivulu nali muhostinzeeko opportunity zange okubeera kumpi naye ziba zikendedde ntandika omuvuma naye esente nzaagala ndi mwavu. Simanyi leero wategese enansa Big Zone 1st January esho yange esembayo okukola ku Big Zone. So giswitching ogiwe Jamaalo ki ng'oli naye kale gwe tujja kyogeramu. So olunaku olwo nategeera ebintu bingi nnyo nengamba ssente omukwano legacy friendship nizukira ebimu ku bintu omusajja wenakeera ku makyogera mu nnyumba ye nga muganja kumpa milioni njagala kumpa emitwalo 3 already njagala okugula naye mbadde nsaba ompa emitwalo 3 mu myaka 2 emitwalo 3 nja kubanga tezidaga dola nga kuleetedde nkwata mukono nga bajja kubojja ntugende. Yalina kaluumu kali mu nnyumba ye go down wansi kalimu kalimu buli kimu nga kalimu millions 5 eza dola millions 5 eza dola n'akwatako emitwalo 3 n'agabala n'agateeka wano waati nanga atunula egavudde olaba wakyuseewo mugamba nedda zino essente zino ziraba ebyo byogera byali mu Uganda biri mu Uganda nze sirimba interview zange zonna zenkola sirimba ensonga ati abantu bankyawa because I speak my mind njogera kyempulya njogera kyempiseemu nanga nzikwate ziizo oziwulira
wotuna mu nyumba eyo ezivudde waliwo kikyuse ko ne mugamba muzete wali kikyuse nanga Jacob nani nkwadde ko omutwalo gumu gwa $. Asatu mu 8 awo olwo. Asatu mu 6, 35, 35 awo. Wagenda mu Kampala kasino n'ozikuba mu Zaala n'enkwongera endala. Jacob njagala okoleyo ekintu ekiraga nti n'okuze mu bwongo, mu ntegeera, mu ndaba y'ebintu. Ani agamba ebigambo ebyo? Omusajja akyasinza okubeera omugagganze gwe mmanyi gwe sajja kugamba. Ne mugamba ne mubuuza nga ki eno radio njigula mba ndazagamba radio eno wogigula. Jacob tonakuyiga kintu kitibwa ssente. Nangamba nze bampa omutwalo gumu weeguti gwe guvudde ebyobugaga yange byonna byolaba. Nakuwa omutwalo gumu ne nkuwerako n'empeya yange y'engatto gina ninguze miliyoni. Sajja yali akwagala oyo. Akyanjagala era kubanga wano kubwa meeya atusindika abantu bajje bambuulirizeeko abantu abawozi Jacob yeeyisa atya abantu abakwata atya kitegeera lumu n'asindikako ku bantu alabe approach yange mu bantu eri etya oba yagala kutwala mu parliament. Sisuubira politician tabyagala nabyagala. So nangamba nandikuwadde ssente ne Jacob kyali mwana muto ne ssente nnyingi nnyo zikuwa zijja kwonona ekigulooto kikyogula radio manyi oyagala radio but end of the day radio tunagitegeera nayo radio ne mukubaatisaako bubaatisa kyovola nti okola bintu bitategeerekeka ku radio obeera mu byabayimbi omuntu alina macuwa alina okukola ekintu ekiri macuwa abantu kibakisobola omugamba nti no musajja ono nkujjukirako kino kisegera kati nina kuwa 10 ezo transport wo wale kujja kundabako njagala ogenda olowooze ku byonkugambye nze siga nti onkumye sikumye tonabakula nenkwate kuba nenvaawo nga simunyigidde nga sikoze eki omusajja gwenjogerako twali tuva ekololo nagwa mu kinnya nakuba emmotoka y'omukazi nevako bampa omukazi nayeka naga Jacob bikola gye bando 3 ez'etaano nezijja nazimusindika yabiko omaye kukolako nozisindika woti neno 15 yambusa nga emmotoka kyako sente zamwadde zigula emmotoka empya gyayina. So mu process y'obulamu n'ayambusa n'agenda mu process y'obulamu essente kyekimu ku bintu ebitandya kyoba tojja kunsanga white blind wonda kuna ekifaananyi kyalina white blind oga siri media personality siri w'amaanyi nalabayo bangi lwaki nze saaliyo tojja kunsanga simanyi bad black wali onsanzeeyo si papa tojja kunsanga wali nabeko n'ekifaananyi kyange ne si papa tojja kunsanga mu buntu obutinzi bamama fiina kyali wange ankubira ensimu netonda ako nga ntuddeko naye wendi because I value what we call my legacy as a person. You understand? Nti mulimu ebintu ebimu sire bitaswakera amacha kunkozesa nsobi nga Katonda yagamba Jacob ndi funa ssente yazifuna muganda ngi gutomanyi waje envudde nzama ni je envudde wolegera ku machango ina kamera etegeera ndi kutwala ne kwa documentary yange full of charge kulibwa Kampala road ku myaka 8 nenyingira mu Kisenyi nembera street kid nensula nga Makerere Kivulu nensula Kampala road nembera mu life miserable nentraininga ko kubasajja abasinzo okubeera ab'ettabu mu Uganda ng'oli nabo ngandi nabo netegeera ensi kyeki kyobola banso nsokuwulirako ennaku y'omuntu nga talina kyakulya because nasula Yesu zetu nga sina kyakulya nga sina kyakwebika nasula mu fomu awo wakai video library yali esangibwa mu Kisenyi bw'ogenda emesaza kati I think ekyaliwo akai video library yali y'amaanyi nnyo nga ekuziza buli musege gwonna guli mu Kisenyi oposinze eddoboozi lya His Excellence Bobi Wine n'oliteekayo abasajja bakuvuddeko waawo wavuddewo mangu yankubira simu n'agamba okoze ensobi twandipositinze simu eyo pejjo wadde balanso gitambulira ku balaba engeri abantu gye bakola ki akasajja badde kyonkoze ekibi musajja gwogera ayogera y'oli buloka wakati awo ababeera mu code of power b'otamanyi tobategeera nawe kenyini wayita omumanyi wabula oyogera bwogezi naye ku simu naye manyi ofisi gy'avaamu n'omuntu gwe yali akolera ebiseera ebyo ekikulu ebisaawa zino yawummula oba amuteeka mu sekita ki asobola okufuna essimu y'omuntu yenna basobola okumakinga omuntu yenna kyovula with money you can win anything in this world yangamba okoze ensobi bate era tukyalinawo kacyansi kyenga gundi ogiteeka nomala nojja n'omulabisaamu awo sente tujja kuba tuzifunirawo nagamba nze Jacob omundamu kyawo nasooka ne musirika ne nga nti muzeeyi
Ekyokera ddala teeka ku esimu nga tutegedde mulamwa gwange gwabadde. Omulamwa gwange tegwabadde ku ssente. Omulamwa gwange gwabadde kulwanirira kitiibwa kya mwana wange. Tosobola kukeeramu atakuga nti neebaka ku mwana wange n'osigala nti onja kusirika. Omuzadde yenna alina okulwanirira omwana we. Sina muzadde yannwanirira. Nze Jacob nnina okukeera ku kulwanirira what I believe in. Nti mbirivinga nti omwana nze buvunaanyizibwa bwange. Wanawuze emyaka 18 tebujja kubeera buvunaanyizibwa bwange. Era still nsigala mu controlling because I'm the father. Nze Katonda w'oku nsi. Teriyo Katonda mulala agenda mu protecting okujjako nze. Oli ow'omugula mu protecting nga nze maze okuteekawo ekikola ekiraga nti no ndi muzadde. Bannayuganda ffenna yonna kapasite y'eddiini yo Mukama Katonda bankuumire.